ng'obunkenke bubadde bukyagenda mu maaso kwani anadda mu kifo ky'abadde ssabawandiisi w'ekibiina kya FDC Alisalaso. Olunaku olwaleero akulira ebyokulonda mu FDC Dani Mugalula avuddeyo n'atangaza mu lukiiko lwa bannamawulire olutudde ku kitebe kya FDC Najja Nankumbi ng'olwokutaano nga 12 ekibiina lwe kigenda okulonda abakiise bakyo abawaggulu mu kibangirizi kya bannamakolero e Lugogo. Mugalula agasseeko nti ebifo byonna bikalu eri buli muntu ayagala okwesimbawo ng'oggyeko ekya pulezidenti w'ekibiina kyo kyagambye nti ekisanja kye kikyagenda mu maaso okutuuka mu 2017. Ekifo ekibadde kikyaliko obugulumbu kye kya ssabawandiisi w'ekibiina nga Nandala Nagga yeesowoddeyo dda n'alangirira nga bw'agenda okukyesimbako kw'oteeka ne Nandala Mafabi wadde nga ye tannavaayo butereevu naye nga ku mikutu gya intaneti yalaze dda obwetaavu. Ngenda kukola mulimu gwange gwensabye kuddukanya kibiina, kulaba nti programs ziwandiikibwa, kulaba nti office meetings zikyusa. Kinajjukirwa nti Nandala Mafabi yeesimbawo ku bwassenkaggale bw'ekibiina ekyo ng'avuganya ne General Mugisha Muntu naye n'awangulwa. Okuva olwo Nandala n'abamuwagira balema okukkiriza obuwanguzi bwa General Muntu era nga kino kyalekawo obutakkaanya mu kibiina. Bo abalala betwogeddeko nabo omuli abadde ssabawandiisi w'ekibiina Alisalaso alaze nga bw'agenda okuvuganya ku kifo ekirala kyagenda okulangirira essaawa yonna. It is Honorable Nandala, Honorable Jack Sabitu resigned and left the party in a very difficult situation. So we are not resigning. In fact, my term has expired as Secretary General and I'm going in for another assignment. Ate ye abadde omuwanika w'ekibiina ng'ono ye Omubaka Omukyala owa Soroti Angelina Osege avuddeyo n'alaga nga bw'ali omweteefuteefu okuddamu okuweereza ng'omuwanika w'ekibiina singa anaaweebwa omukisa. Ndowooza nja kwesimbawo kubanga already nze akuuma akasawo ka FDC nga Treasurer General. Abantu bwe banaalonda okunsigazaamu mu kifo ekyo nja kubaawo okuweereza ekibiina. Sirabayo kizibu, sirabayo mutawaana gonna. Ogwange guli mu kuweereza ekibiina okulaba nti weereza bulungi, bannayuganda basanyufu, ebintu bitambula bulungi. Andrew Kagwa, WBS TV, ku kitebe ekikulu ekya FDC Najja Nankumbi.